omulungi mu short break eyo mikwano tukyagenda maaso ne program namwatulira nkujjukiza mikwano program eno eba olunaku lwa mukaaga ku ssaawa zaffe nnya ate mikwano gyaffe ab'oku YouTube mikwano tuba streaminga live ku lunaku olw'omukaaga eno tuba tugiraba ku ABS television nga nammwe mugifuna live abatasobodde kugiraba live olunaku tugiteekayo lwa Sunday agenda bugenzi ku YouTube channel ABS TV Uganda official subscribe buli kye tunaba tuteekayo ne program zaffe endala nnyingi enyuvu ku ABS television ojja kubanga ki nga ozifuna ngenda kubasaba mikwano tudde naye nga tunaddamu mikwano njagala okujjukiza gwe omukyala oba omwami ayagala okufaanana obulungi ayagala okukola ka skin ayagala okukola ka figa ayagala okukola ka wato ayagala okuteeka kene mabegeno oba mukitegera mikwano ensonga z'omu kisenge ogenda kweyunira abashanana ogenda kuba obafuna ku namba 0758 15 5313 bagenda kuba mikwano nga bakuwa ekyo kyennyini kyosinga okwagala okunyiriza n'okukolako service munda ne kungulu butereevu katuddeyo tukyali ku programu yaffe namwe twagala tulabe ensonga zino nga bwe muziraba bannange naye bana ekintu kyeyo katuddeyo namwatulira Chara wange ekitegeera yegukweri yegubadde okola ebyo nga ndwadde gendako okugusala wuno omukyala tumulaga yakola ki yagaana teyakkiriza lwaki mukiriza namukwatako tisakugamba nti tubakwata ku bintu byange sabikugamba sooka okakkane mulwadde sooka okakkane okiraba munnange olwali lunaku lulala olunaku olulala tulaba omukyala ono kamera yaffe era ey'omu ddiiro tulaba omukyala mu ntebe ono nga yeebase era yali ku ssimu okitegeera maama olaba bulungi ebintu bino mulamu we oli gwe yawa emmere ku fridge yajja n'amugwira bakuyita kukola kuvumbagira n'amuvumbagira n'amugwira era wano waliwo olutalo sematalo mu ddiiro awo tunula ekyali mu ddiiro awo omukyala ali ku ssimu essimu nasooka n'agiteeka wali ne badda mu lutalo laba fayiti yali katimirwa kitiwangamba n'omwana nava mu maka gange kitegere ne beevulumbula ne bava mu ntebe ne bagwako wansi baabo wansi baabo leeta sireeta buli kimu nga bw'okiraba kitiwangamba bannange mbadde njagala ssente za nnyumba bannange myezi 2 bane can you imagine myezi 2 sente nyingi omulwadde ali ku dozi ya mitwalo 3 ze ngenda zijjawo mwagala nsituke nze enonere bweno nezzi ngakupeeza ku mwezi gumu bannange ekyo nze ndaba tekikola waali mpedde ssente zonna nensobola ogula eddagala ly'omulwadde bannange sooka oleke gwe banereeta ssente bannange nawe sooka bannange lwana byonna nga tayagala omwana ogwo nasomesa kati mulwadde akwata mukazi wange okitegeera laba olutalo oluli awo Genda kwecha. Andeka sigenda kwekyanga. Teka nawe oli agenda kulira. Soko yinjire wali. Soko yinjire wali. Tukiriza. Soko yinjire awo. Ejja kwecha. Asisobola. laba okwevulungula okuli awo bino byonna babikola gw'oli mu nnyumba mu kitanda mu kisenge olw'okuba oli mulwadde okitegeera byonna bikolebwa nga mu nnyumba mwoli ebintu byange kubikuma bulungi kati ogenda kubikuma kweri tayakkiriza iwono yalwana
Tisobola. Nenda kubuda ndabali kubuze. No. Chakula mkani ndio wajana bepojiti. Aweza mbona naona ninakuaga. Hadi siku nyingine tutasaidia wewe. Hiyo ndio gana. Ndio tutasaidia wewe. Ya kukiriza. Bajagura akukwate osirike. Lwaki tewangamba? Huyo yalwana era namwesimatulako nakola ki? Nadduka mu kisenge. Naye sooka olabika fight. Sooka olabe fight eyali awo. Obiraba buli mama buli kimu okiraba? Nkiraba. Gwe nno omulimu gwe watukwasa. Bibyo byagendanga mu maaso w'otaali. Tegeera. Kati nyabo bino byonna byagendanga mu maaso nga naawe osirise tosobola kugambako bbawo nti nno mulamu oyave waka. Omuntu oguneesiga omumpadde ebyange byonna. Ebintu byonna mbikuwadde. Kati golaba nakiriza. Lwaki ndo yakukwata kumukangamba? Wagaanya ddala. Nagaana golaba nakiriza. Byaggweeraawo. Ye byaggweeraawo. Okakasa. Tugende mu maaso maama. Nyabo tugende mu maaso teri kirala kyoti. Tetulina kulaga. Mbuuzo ono tugende mu maaso. Ndaga buli kimu. Ebbanga lyemaze nga ndwadde kwezi. Mulwadde sooka osirike. Ndaga buli kimu. Tugende mu maaso mugole. Byaggweeraawo. Ekibuuzo tugende mu maaso batulekeraawo. Byaggweeraawo nze sina kirala kimu. Olina omukisa okwetaasa. Nga neetaasa ki? Tugende mu maaso. Kiki kye nakola ekikyamu? Tugende mu maaso batulekeraawo. Mumanyi. Mama tweyongere. Ndaga buli kimu kyonna. Okitegeera. Ku lunaku olulala tulaba waliwo omwami ono mwetegereze odayambadde ettaawo. Ye yali omusawo akujjanjaba. Uyu musawo gempa ssente buli bwajja kunkuba empiso muwa ssente mpitirivu. N'addamu n'agenda. Nandika mu kisenge n'agenda. N'akuleka mu kisenge n'agenda. Ye musawo wange. Okay. Musasula buli kimu kyonna buli mwezi, allowances, everything. He's my doctor actually. I call him like my son. Tumulaba omwami oyo yajja bulungi n'akujjanjaba n'akuteekako amacupa g'amazzi n'akuteekako eddagala eryetaagisa buli kimu okitegeera era maama yali waawo bambiwa wansi ng'atudde. Mbadde ngamba akasente kange ako okansindikire kubanga ndi bijagala eddagala. Ndibuuza nnyo mabuulira maze okusinga ngasaba Natirira. Okwala okwatako ku mwana we n'okololera omusawo. Temuva bw'amaanyi. Okwatako ku mwana. Ndumizibu wa kintu kino kiyinza nekinsika Anti n'enzira. Kwatangako ku mimwa ng'okolola omusawo ng'ajjanjaba. Okitegeera maama yaliwo omusawo n'akujjanjaba n'akola ogugwe n'atambula n'akola ki? N'agenda. Okitegeera. Wena amagulu gasamalala. Mama, bali malamu amazzi. Eyanziza mulango nnyo okulabako.
siwe gwali mama siwe gwali mama eti yakusuulira yajjanga bunaku ng'akola ki ng'akulaba okiraba olaba awo ekitegeera era ku lunaku olulala tulaba omukyalo ono wamuddamu kimu nti sirina kyenjagala njagala ggwe okitegeera mukyala wange mwagala kusinga buli kimu kyonna olugora bono emire naye nawe towena oli mulwadde buli kimu sijja nakubyogera nti nvudde naye wara yangumikiriza nga sirina kyenjagala njagala ggwe mbuwakiri wulira kiwamugamba kiwulire awo kiwayogera wakiri okwateko katono Thank you. abalungi bange nga bwe mubiraba mu butuufu nange ngenda neneebuuza nti naye Katonda bwaddaawo eyo gyali natunulira abantu be yatonda ku nsi kuno naye mulaza taddeyo naye natunyenyeza ku mitwe n'agamba naye mazima mu butuufu nange bino nange mu butuufu byansobako nange mu butuufu bano bo nange bansobako ndowooza dda naye omutuufu n'atusekerera namu naye nga munnange yensi mwe tutambulira nga bwe mukimanyi awo wennyini wetubeera nga tutandikira mu episode yaffe ebeera eya next week wennyini wetugenda okuba nga tukola ki nga tutandikira ku nsonga awo wennyini wemulabi wetukomye wetugenda okuba nga ki nga tutandikira nkujjukiza mikono gyaffe olunaku olwokubiri n'olwokuna n'olwomukaaga tubaayo ne counseling wano ku Revival Christian Church Kawala ew'omusumba yiga kuggwa agamba nti banenze omusumba njagala mulabanga nze saagala mulabe nga waliwo kamera njagala mulaba one ansabireko nange olunaku lwakubiri lwakuna lwamukaaga tuba ne special counseling nga omulaba nga ggwe oba kitegera mikwano ate olunaku lw'Sunday ne tubaawo ne service ya buli omu mikwano gyange namwatulya ebaawo olunaku luba lwamukaaga ssaawa 4 mikwano gyange musasula akatwala kuba naye nze nkayita nakatwala kuba naye ndaba katono nnyo ate temubiyomberamu ate alina busobozi it is okay mwasigalayo ku lunaku lwammwe olw'omukaaga nga bwe mwali mugiraba bulijjo naye nga mukwano gwe alina obusobozi genda awo awali epesa lya subscribe nyiga waliwo akapeesa kali next akajoyi ndooza kali oba mu blue color yes kanyigeeko tujja kuba mikwano gyange nga bakuwa emitendera mwogenda okuyitamu okutuwa omutwalo ogwo oba toguwaffe okusasula YouTube omutwalo ogwo babe nga shows zino bazikutuusaako mu bwangu olunaku luba lwakusatu ate oba olina ne byolaba bali be batafuna especially for you mukitegera mikwano gyange nyongera okutumirako mikwano mmwe abasubscribinga ku group yaffe eyo mikwano mmwe ababedde baffe mikwano tubaagala nnyo era mwebale nnyo kubeera nga mutuukirizaamu tubasiima nnyo tubasiimira ddala leero nno mikwano ngenda kubasaba ngenda kubeerekereza naye nga nkujjukiza shanana mikwano gyange ng'oyagala okulabika obulungi kasikini mugaba kafiga okuteekako ebintu eno waaka okuteekako entumbwe mikwano abakyala n'abaami waaka weeri nga bwe mukitegedde abulamu ojja kuba nga weerina shanana basangibwa wali enankulabye ku bitaala waliwo ekizimbe bakiyita Prime Tower linnya waggulu ku level 2 atakitegedde ojja kubakubira ku 0758 155313 beba shanana atajiwulidde ojja kuba ku namba eyeyitawo essembyayo 1011 mikwano for now musule bulungi wennyini awo wetugenda okutandikira next week have a good night.